Kobe watonda n'omukono gwo n'okwebaza bye wankolera wafa okuggyawo ebibi byange ne muyimbira Katonda wange nga mukulu sinza Katonda mu mwoyo gwange nga mukulu nga abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaaniriza nnyo mu kifo kino. Feel at Jesus, feel at home. Wulira emirembe. Nebaza Katonda omulungi ow'ekisa asobodde era nate okutufunira n'okutugulira olunaku lw'olwaleero. Bw'otuuka sharinga video obeereko omuntu gw'oyita mu kkanisa mu church eno online church. Buli lw'osharinga obeerako gw'owadde akatebe. Gwe buli lw'osharinga bw'oti wabaayo akwegaseeko. So kitegeeza oba olina gw'owadde akatebe mu church ajja awulira ekigambo kya Katonda. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'olubereberye omwaka gwa 2022. Kwata wawandiika owandiika ekitabo kya Bassekabaka ekyokubiri. Bassekabaka ekyokubiri essuula 2 olunyiriri olw'14 n'olw'15. Essuula yonna ngenda kugyogera, ngenda kugezaako okugyogera yonna, naye ekyokuyiga ky'olwaleero kiri mu nnyiriri ez'ebbiri. 2 Kings chapter 2 verse 14 and 15. Olwaleero nzize kwogera ku kyakulabirako. Ebintu by'okola oba ebintu bye tukola believinga for so long. Bw'obanga olina ekintu ky'okola making sure beera ng'okimanyi nti gy'oyita eyo ebintu by'okola oba ebintu bye tukola ebintu bye twogera believinga nti gwe ne bw'ovaawo ebikolwa byo bisigala. Y'ensonga lwaki up to now tusobola okurifaringa ku bantu be tutaalabako ne tumwogerako, either family ye nebeera proud olw'ekyo kye twogedde oba ne beekweka olw'ekyo ekiyogeddwa ku muntu waabwe. Nyina gwe njogera naye oba. So kati saagala olowooze nti kijja kukomaawo, naawe kijja kukutuukako, nange kijja kuntuukako. Waliwo family ezaali zadominating ebyobufuzi ebya Uganda n'ebya Buganda nga bazadde baabwe be bafowunda ba politics, naye ng'abazzukulu tebakyasobola kuyimirira, ng'omuzzukulu takyasobola kuyimirira ku bwa LC wano ku kyalo. Lwaki? Jjajja we mayumba 10 yatemaatema abantu. Jjajja we yakola effujjo. Baateekanga abantu mu bbutu ku mulembe gw'Obote. Ku mulembe gwa Amin be baasombanga abantu ku mulembe gwa Amin. Ebikolwa bya jjajjaabwe bikyali biramu bitambula kati. Omuzzukulu si kyali, naye takyasobola kuyimirira olw'ebikolwa bya jjajjaawe. Waliwo famire awo mu Buganda bayogera ku famire ya Walugembe. Simanyi Walugembe, simanyi Luwandagga, simanyi ani, siyagala bigendamu kubanga waliwo abamu wano
nga ba family ezo nga boyogera ku family ya gundi ng'omuntu yekwe kagamba wanje bogedde ku family ya Walugembe gwe sigwe mutawani wa Walugembe mbuno Walugembe ye yali amu Muteesa olukwe waliwo family oba ntandike nkyawandiikibwa nga mpulira amafuta amalungi ag'omuwendo mungi mpulira nga gakulukutira kati mpulira gakkirira oba gemba nsookamu nsembeyo security alerts naye nja kusembayo kyawandikwa kubanga mba njagala mbaleke nga mbagudde omwoyo ekiggula mwoyo kati mugende mukigula luggi ng'omwoyo gwo guteredde. Omwana yagamba gwe programu yo bagiyita kiggula mwoyo konze wange maama wange taata kiggula mwoyo. So bwe naasooka eno nembasembye eri mu politics mujja kuva wano nga muli ba politician njagala muve wano nga muli spiritual kyekisinga obukulu tuyite mu politics tuyite mu security alerts tuyite mu ki tusaage tuseke naye eri gye tusembera nkuleke ng'oli mu mwoyo ojja kuwangula ensi kyekyama lwaki nsembyayo kyawandiikibwa. So nsanyusa obbalaba once again Maureen Skin Care kyekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu contact Maureen Skin Care in the case of anything yajja okutaasa ku lususu olutagalatagala. Tuyina demonstration mu America Washington DC tuyinayo demonstration mwena abali mu America please mbasaba mutukiikirire ffe maama abatasobola kubeerayo kale senga mbaddeyo maama kyokka kale ate wali yali yatagenda Washington bannange munyambe mutukiikirire bannange mukiikirire obwana bwaffe obuli e Uganda obubonaabona bambi olwo olunaku luleka ogende obeereyo mukwano bambi bw'oba owulira nga tojja sobola bbeerayo ku lulwo kale bwakiri bbeerayo ku lwange saasira mutabani wa Katongole ogende obeereyo ogambe bambi katabani ka Katongole kankayambe kale ngende nkakiikirire bambi mutukiikirire bamikwano ab'omu America mumanyi ki kati ate leka nsooke mbabulire enjiri ya demonstration mwate. Esther yagamba bwati Muroddokayi yagamba Esther bagenda kutusalako emitwe oli awo mbuluno oli kaddulubaali namugamba ate munne kati sinze nnina okgendayo ekiyungu si kyange munnange baatuwa ekiyungu omusajja yasala ebiyungu mmwe mulowooza Abudumulasi ye yasooka osala ebiyungu sala ebiyungu nange nkakase nti enkyoli wange kusuubira nti naye bannange Abudumulasi yajooga ebiseera ebyo naye Abudumulasi yalagawo Abudumulasi ebiseera ebyo ng'omwogerako nedda sala ebiyungu enkya nterooli wange kaakati baali kabaka Akaswero yali yasala ebiyungu Eseza n'agamba nedda mukwano sisobola genda Esther yagamba nedda munnange ngende mu kiyungu ekitali kyange nedda munayisinze ndiyo nze nkyali ate nkyali n'eri ate naakajja. Muroddokayi yamugamba bw'ati omanyi ki oba wajja wano mu kifo kino otuyambe mu biseera ebifaananako bwe biti omanyi ki oba Katonda yakuleeta otuyambe mu biseera ebifaanana bwe biti n'amugamba gwe oze mu muzannyo bagenda Katonda ajja kutaasa abaju ajja bataasa mu ngeri ye nga bw'anaasobola naye gwe n'ennyumba yo bajja basalako emitwe nga Muroddokayi akimanyi nti omulabe ali mu nnyumba omwo mwennyini bw'anaaba asalako abaju emitwe asooka ku Esther sikwe kuddamu amagezi gw'omanyi ki oba oli mu America otutaase ku biseera ebifaanana bwe biti ogende okiikirire katabani ka Katongole akali mu buddu mu Buwarabu mulabye abaana abakaabira mu Bawarabu naffe tuli wano batukuba bukubi kibooko bakeera ku makya kutukuba kibooko ne batuwa kubusi nange bankubye ate ndi mulwadde ate batukuba bukubi
ate bakera ku macha kutukuba bana babuwala basasula sente kujja Saudi Arabia kuba kiboko buli ku macha naye guli mu America sebo oli eyo ojoga ovuga ziani ziposhi ekikulu simanyi bikabya motoka nze nkoma ku bajaji ezo zo pikipiki nkubira gwe ne bwogisamba nga ndi ku simu nkugamba nti beringi y'omukono ogwadde eyo gijemu beringi eyo nfu nkikugamba ne gamba pikipiki eyo ngeringa efuuwa kyusa omukono gikyusa omukono naye ebyo motoka sibimanyi ye motoka kyesinga kati ebbeeyi Ipsam Ipsam si yeriko kati abagaga gye bavuga 1200 neba naibu wa macyankola kati muli eyo mujoga mu America nayo manyi kyo bakatonda yakutwalayo tutaase ku lunaku olufaananako bwe ruti so mugende mutukiikirire bambi mukama jabbawo omukisa so demonstration eno egenda beera mu naku z'omwezi 26 January omwezi guno gwa January mwaka gwa 2022 so bwoba oyagala okumanya ebisingako osobola okukubira Princess Lavia ali ku namba eri 8577072228 oba osobola okukubira ku Rachel ku 5083352567 oba osobola okukubira ku Julius ku 3075067843 okumanya ebisingawo dine erinnya eddala linemesoma kandi esonyiwe siraba bulungi ndowooza so osobola okukuba kwezi essimu z'aba leaders ne bakubuulira kyemmanyi bw'oba olina ne namba ya Kabuye Boston kubirako Kabuye Boston tasobola kubulawo Kabuye waliwo awo abantu abatasobola kubulayo waliwo Robert waliwo bangi so mubeere nga mutukiikirira bba mikwano mukama ajja batuweera omukisa demonstration ngimaze ekyawandikibwa kiwandiise dda omutwe waguwandiise ennaku z'omwezi oziwandiise ngenze mu security alerts nga sinagenda mu security alerts njagala kubeebaza mwenna abatuyambyeko ku mwana waffe tukyabasaba bw'oba olina obuyambi bwonna bw'osobola okutuwa yongera obutuweeko yongera otukwatireko ku kyokumujjanjaba mukama ajja kutuweera omukisa waliwo meeting eyabaddewo mu State House yabaddemu Nabakooba leero muwulire bulungi security alerts zino yabaddemu Nabakooba Nyerabakobwa Nabbanja Baryo Munsi Olukwe Frank tumwebaze Mbabazi Kaine Mizimu Museveni yennyini ne Anita Among bateeseza ebintu ebiwerako era ku kyo Nabbani Ndabakoba we yababuulidde n'abagamba ensonga ya Nyakayisiki eno bannaaye mwandindese n'enjuvaamu Nabakoba watandika ensonga ya Nyakayisiki ne bwogivaamu nze ndi kuggwe making sure nti omusango guva mu kooti gwe making sure nti ne bwona oguvamu ne gukwatako omuntu omulala kyonna kye mukola omukazi Nyakayisiki you are in for it you are accountable nze ndi kuggwe ati gwe wabitandika bw'oba okivaamu jjayo musango Nyakayisiki adde yakola emirimu gye gwe ne bwona oguvaamu nogamba omulala agukwata simanyi ayigigi kanyindo nze tonyumiza kanyindo beti kamya tonyumiza kanyindo gwe wabitandika gujjeeyo ebyo by'oggwandinga ova ku muntu omulala mbu ogubulemu kyonna kye mukola Nyakayisiki you are in for it nze nkubuulidde gwe wagutwalayo gujjeeyo mumulangirire nti talina musango ate mumulekere ofiisi ye nze mbabuulidde toyina bw'oguvaamu kyonna ekinaaguvaamu nga kinyigiriza Nyakayisiki nkusse
nkwabiza jo waliwo yagambe naye ono omusajja pastor oba mutujju gomanyi naawe bwoba ndaba ndi mutujju bwoba ndaba ndi gwe nawe oyagala okunteeka nja kujaawo waliwo abamanyi ng'owa boda eri waffe bamanyi ndi muvubi era olutuuka nga bambuuliza owire woli tugende oba era olujjamu engoye nga nninnya eryato nga ngenda nvuba nziwuna andaba ng'owa boda ndi wa boda waliwo abamanyi olutuuka wali mu kivulu Makerere baŋŋamba olina piraawo waali kati gwe ntwala mu ntwala yonna gy'omumanyiimu eri abamanyi ng'afande kesitantuuka bwe nti nga tamaamu zivuga jamba afande nze wonna ngwawo gutufaayo gwe nabakoba oyo omukazi ekimutuukako kyonna saagala kumanya mbu oba ani amuvunaana simanyi Museveni simanyi omulamuzi yasaze wagambye gwembwa gwabogolera ku gate gwe wabimutaddemu bimugjeemu byonna asigale free muzeeyo eri mu Newton muzeeyo mu Newton nga bwe yabadde enkute ne bona ogusuulawo nkuliko nabakoba naye nabakoba ojjukira mu Hilton e Kenya kasita njogera ekyo ng'amera olutiko ojjukira mu Hilton e Kenya Nyakaisiki nze eriiso lindi ku Nyakaisiki kyonna ekimutuukako Nyakaisiki ne ani Joyce baagala nze naawe kuba ate bw'onnyiiza ennyo osobola okugoba ne mu ofiisi yabagambye nze mundike kino nkiveemu nina ebizibu byange ng'omuntu nedda ssebo bamugambye totya oyo mwana nabaga waliwo ekyali mu Hilton e Kenya muno mwe bateesereza babadde mu Muhoozi project engeri gye bagenda okugi amplifyingamu to amplify it esobole okubuuminga okutambula eggwanga lyonna abantu bategeere Muhoozi nga savior mu bye bateeseza okukola bateeseza bino wammanga nja kunsonyi wankyali mulwadde mukatono naye nja kuba bulungi Yesu alokolera awonya wamma gwe owulira bateeseza okutandika okuteeka abantu ku tension ku nsonga y'ettaka baleesa abasajja abanyarwanda abagagga omusajja ajja ate ebimu birimu bannannyini mataka kubanga bo balina ebyapa bategeera nti ettaka lino bwe liti lyonna lya Muzeeyi Gundi mother titles baziraba baziyina mu gavumenti bazimanyi bagenda kujja bateese ne bannannyini mataka omunyarwanda ajja asengula ekyalo agambe kino ekyalo kyonna nkigobye nannyini ttaka gyagamba abantu mmwe nze babampamu sente nze mbatunze mwenna era enkaayana z'ettaka bagambye zibuutikire ennyo ebitundu bya Buganda Bunyoro Busoga ne Bugishu mu Bunyoro mu Buganda basinze nnyo Mityana Mubende mu Kampala in fact Buganda yonna Masaka nkugambye Buganda Bugishu bagambye Bunyoro awo Kagadi simanyi Muhororo Kagadi waawo mwawo n'ebitundu byonna bagambye Bunyoro Buganda Busoga Bugishu ne mu Northern Uganda bagenda kuteekawo abasajja bajje okugula ettaka kati waliyo ekikundi abantu be batandise okutendeka ku mawulire buli kizibu ekigenda okubeerawo temugenda kuddamu kuwulira Mama Fina tuyambe ekyo kigenda kubula mugenda tutandika okuwulira ekintu ekigamba Muhoozi tuyambe Muhoozi wamma Muhoozi tuyambe wamma Muhoozi tuyambe kati bateekewo omuntu ajje nga ajja kugula ttaka era bamekingisiwa nti bagenda kusengula abantu kati bagenda kuyita mu basobole okusolovinga ensonga zino nga beeyambisa n'abakooba ndabakobwa Nabbanja n'abakooba Nabbanja ne Muhoozi era nga n'abakooba bw'ajja ku ground yagamba Muhoozi antumye tewaba omuntu asengula wano abantu
era bamu bajja bakwatanga n'abako balagire babateeke ku mpingu babatwale ekyalo kifune emirembe mugambe banange mutabani wa Museveni atuyambye Prime Minister jagambe first son antumye bogo bayita first son ini waffe ye last son antumye nzije maliwo zine gundi hani agire bakwate nannyini ttaka bamuteke ku mpingu bamutwale bamuwe ssente mu mugambe bamututte akomewo akuba olukuŋŋaana abatuuze bange mu nsonyiwe kubanga Muhoozi yaŋŋambye senga ngoba wano omuntu ajja kunkuba essasi mu mutwe. Mukitegedde nkugambye mugenda kutandika biraba ng'abantu ku mawulire balaja na Muhoozi tuyambe. In fact enkayana ezimu Muhoozi agenda kujja ku ground. Muhoozi yennyini agenda kujja ku ground agamba oyo mumukwate n'oyo mumukwate. Abantu tewaba omuntu ava ku ttaka lino nze njogedde asolovinge problem agende ate nga ye problem. Mukitegedde ekirala bateesezza bwe bati tuzzeeyo mu 1990 abatalaba ku Niigiina nammwe mwesiimye nkugambye Uganda tulabye ebikulu tetwalabako ku bazungu nga batandika amasomero nga batandika okusomesa abantu tukiraba kati tuli mu kulaba bwe batandika okusomesa abantu abatasomangako pittu mulimu bataata mu pittu eyabadde mu nasara ali mu pittu ate taata omuntu yagamba bwati mba advising nga temukuba baana ba pittu mujja kuba taata w'omuntu oba mama w'omuntu pittu temugikuba mu pittu mulimu bataata ne bamaama tuzzeemu ne tulaba ku 18 ku mulembe gw'omusajja eyayita abazungu okujja okusomesa bano betulabako anti eyawandiika ebbaluwa eyayita abazungu omusajja yabiyimba ng'ebyokusaaga tulabyeko ku masomero nga gatandika mu Uganda. Kati abatalaba ku Niigiina nammwe mwesiimye mmwe mulowooza mbuno Niigiina ze zino engatto ze mwambala mbuno ze ziniigiina nedda. Niigiina bibiina bya ku byalo munno mukabi simanyi teefe simanyi teesule simanyi teekole ki ani munno mukabi bikoze bitya babikomezaawo byonna biri funded by Muhoozi Nabbanja Ndabakoba era bagenda biteekawo all over the country all over the world Uganda za world eyo Uganda yo gyeveko si country si nation is the world. Nze nabagamba bwe ndigenda mu ggulu ndigamba Katonda nnyamba sagenda ko mu America najagala nnyo naye era ndeka mbere mu Uganda nja kutuula mu Uganda because I'm proud mu Uganda bane njagala ki Uganda kiina engeri gye kinyumamu ngenda kibanyumiza ki Uganda nze nategeera Uganda bizibu bino bye byanzija nze nali siri wa kuva Uganda. Kati abatalaba ku Niigiina nammwe mwesiimye mugenda kudda mu muzirabe abakyala bakuŋŋaana ne bamugulira entebe ne bamugulira ebikopo n'ebyomu nnyumba byonna kati n'omwezi oguddako ne bagulira omulala n'omwezi oguddako ne bagulira omulala kakati bikomyewo. Ebyo baabitubbiramu mu biseera by'entandikwa Niigiina simanyi mukole munno bukabi Semukombe Women's Association of Bunjako of Buwama waliwo omusajja we Buwama baali bamuyita Kigulumusu ng'alyawo okugomboola ye tava wama be Buwama mu mutegedde omusajja yatambulanga bw'ati ng'abyagala ebintu bamuyitanga Niddamulira ng'ayagala ebintu ebyo nga talidde mukyere ebitooke byebigwa bamuyita n'oyo omusajja nali mwana muto mumujjukidde wa mamu abe Buwama ng'ayagala Niigiina ezo yali musajja wa Museveni omusajja bali bamuyitaani abe Buwama munzijukize omusajja omulemalema yabeeranga nnyo okugombolola nga yeefuula mugezigezi mu by'ettaka yalimu mu bya security yalimu mu byegundi yalimu mu bye. Kati abatalaba ku Niigiina nammwe mwesiimye Muhoozi azibakomezaawo tuvuga levanso oba tugenda mu maaso gwanga lyango ddobo nkananga liti Niigiina ezaakoma mu 2000 kati ate tuzisanze mu 2020 zaali za 9 mu Niigiina ezo. Nammwe abatazirabako Mukama abawadde omukisa nammwe mugenda zirabako era bagenda ziteekamu ssente nnyingi n'obubiina bungi bugenda kujja eyo mu byalo byammwe nga bayamba abakadde
nga baweerera abaana bamulekwa bazimbazimba obuyumbayumba bateekawo amazzi amayonjo projekiti z'amazzi amayonjo ag'obusumuluzo oteekamu kakaadiko n'ose n'amazzi byonna byonna babiteeseza naye nga byonna bigenda kuba Muhoozi nga bibatuusibwako Muhoozi Kayine Bachwezi olwo mbw abeere solution mukitegedde kati kiri gye muli okugula emisekuzo ne mugitereka ne mugitereka no bo mukulu wa Niigiina jjo basomesa okukola Niigiina ebyo ebintu bitta obudde babalita ne babazamu ebyo biki mugenda okugira nga bakuttidde obudde bakugulidde gama 12 ng'olwo zifunye luvannyuma lwa myezi 3 ebyo bina kwalinga kutta budde mbabuulira byonna mugenda birabako naye buli kimu kigenda kuba kyekuusa ku Muhoozi era ng'omugenyi omukulu ajja gamba bannaye tuli wano ndi wano ntumiddwa omutabani w'omubbi wa Kalulu eyeyita omukulembeze era yansindise abatumidde nnyo era mpadde peya y'obwambe buno 12 tugiwe omugole akuwa obwambe 12 nkubuulidde tebiina makulu mubagobe mweno meeting mwennyini bateesezza okulinnyisa agricultural products bagambye kasooli alinnye emmwanyi zirinnye n'abalunzi bamaking sure nti amagi gafuna akatale bagambye kyonna ekisoboka kikolebwe enkoko amagi kiveewo kive mu ddiiro naye nga bamaking sure nti bababuulira nti Muhoozi yakikoze okufuna akatale k'amagi n'okulinnyisa kasooli n'okulinnyisa emmwanyi asobole okufuna obuganzi mu muntu wa wansi oli omulimi mukitegedde setaani bw'atyo bw'akola ekintu kya setaani kibeerako kasukaali kubeerako kasukaali mwe temwamira ku mpeke ya kwiniini ziti kwiniini chloroquine yali ya bbulu yali ya musujja gwa nsiriya yali eriko ekisiri ekiwanvu nga kirina ebigulu bw'ebitinga ebya salimusale ekisiri kyalinga kikozewo ekitinga kituukidde kiringa salimusale akakaweke kaali kawoomera kungulu kaaliko akabubi akasukaali kati nga tuli baana muzeeyi Katongola akuyita n'agamba wire mira empeke kati olugiteeka mu kamwa bwoti n'owulirako kasukaali nebandaalawo ku lulimi bwoti seconds kasukaali kaba kaweddeko kasukaali agenda okulaba nga wire ndakugambye eki kati gezo giwandule kati n'olyoka omira empeke ng'ekaawa olunaku luna toddayo okulya kintu ng'empeke yeekuli mu kamwa twagitegeera luvannyuma nti oyasamanyono gya teyimirirako mu kamwa naye baali baatulobesaako kasukaali kaakati babalobesezza ne kasukaali ku Muhoozi naye eri emabega bw'otwitinga obutwitinzi bwoti owedde okumutwitingako obutwitinzi n'omugamba naye mwana gwe nga ndaba nga atali jjeno oleeta n'emmundu ekyo kiwandiiko kimanyi nti ewako olinayo emmundu gy'onoomuwa nti emmundu yiino ye yatayipinze ako kasukaali ke babateereddeko munda it is sawalingi si bwe bagamba secretariat nzimaze n'abakooba tokyayinza kudduka mu kintu kino okuggyako nga muzze ne mwogera nti okay Nyakayisiki genda mu maaso ne ofiisi yo toyina musango ebiddako byonna omusango ne bw'onooguwa Winyeddolo ne bw'onooguwa Mabiriizi anti Mabiriizi yali awo yazungazunga bw'ati ali aido ne bw'oguwa Mabiriizi gwo ogwa Nyakayisiki gwo ogulimu tuguvaamu gubeeremu paka lwe guggwa ngenze mu politics si mungi nnyo njagala mujjewo politics aliwo bw'ati Museveni mmwe mumanyi nti Museveni ye yafuuka Uganda kati mumanyi nti eggwanga twalituuza ku ttaka kati tukolerera Museveni omukulembeze yenna mu nsi gy'ava ne gy'akoma yakolera eggwanga Museveni yakitubuulira dda talina gwakolera
talina yamuyamba talina gwafaako kati ffe tubeezaawo Museveni biri bwe biti ebirina okuba bwe biti biri bwe biti. Wulira ekiri e Uganda mu ggulire lyerimu bagambye bwe bati Chairman w'e Kalungu Beekabyayi agenze ku ssomero amasomero tegannatandika ate ne tooyi tewali mu masomero ga gavumenti ebizimbe bigenda tukubira obwana. Era omukulu w'essomero ayogedde n'agamba ebizimbe ate bituuzaamu abaana. Omukulu w'essomero n'ayogera munnaye ebbanga ddene kuba kati munnange obwana busobola okukubwa ebizimbe laba essomero lya gavumenti bwe lifaanana laba munnange munnaye abaana tebakomye nawo kakati sokola betooyi abaana tebalina nawe bagenda tooyi ziizo zigenda ggwamu. Beekabyayi oyo Beekabyayi namuwulira dda ku mambo baado era kyova owira nga mwogerako nnyo Beekabyayi ne Bulumulala ekyazanga munnange mu ggulire eryo ng'amasomero gonna gali ku ttaka aga gavumenti. Wulira mu ggulire lyerimu Enansana division namba temuli ssomero lya sekendule kaakati bannange gavumenti tuyambe abazadde tebalina gye batwala baana. Museveni yakutulako division eyo yagifuula division afunewo political leader okumukwatirako ku constitution ng'ayagala mutabani wa Kibirige. Omugenzi Kibirige aliwo ye mugenzi eyafa ye mulamu. Nkugambye no mutabani wa Kibirige aliwo mugenzi. Kibirige kitaawe bye yakola biramu okusinga omwana aliwo byakoze. Bannange omwana oyo mbuna alina diguli 7. Museveni yagifuula afunewaawo MP amugojjolera ensonga ze ez'okugikwatako naye division namba teina ssomero lya sekendule. Okitegedde? Mu ggulire lyerimu ne bagamba bwe bati State House ezenge yagala ssente okudabiriza State House baasabye obukadde billions 39 ne babawaako 12 bagenze bayomba. Neziryoka zireeta oyo omusajja simanyi ogwanga you know is a state house is a main picture of the country. Ani akulimba buli omu akyala mu ggwanga akyala mu State House. Mwatunda ekisaawe kyekibeera ekifaananyi ky'eggwanga kuba omuntu abeera avudde ebweru asookera ku kisaawe. Muyina ekisaawe kiringa tooyi z'Eddoha ekisaawe ky'Entebbe tooyi z'ekisaawe kya wano tooyi za Doha Hamad International Gundi Airport. Nkugambye tooyi za wano zisinga ekisaawe ky'Entebbe. Uganda yange isimayi kantu mugenda gamba maama ate abantu ate tusobola kuyisaamu Uganda bw'otyo maaso kakati njogere ki wali ogenzeko ku tooyi zeeno gwe n'olaba otuuka wano n'oyingira ne bagamba tooyi ziri awo n'ozinoonya nga toziraba ng'oli mu ruumu yonna n'ogamba bannange onyigabunyiza akagundi ne kakuviira bwe kati bwessyo n'olyoka ogenda mu tooyi ne kakomawo bwessyo ne kaggalawo. Osobola n'okubuuza bano abandeese wano waliwo tooyi eriwo. Laba nno bano ekisaawe ky'Entebbe kibi tooyi za wano zisinga ekisaawe ky'Entebbe obulungi. Si lwakuba tetwagala Uganda lwakuba tugyagala naye gwe wulira mbu billions 39 zigenda kulongoosa State House naye amasomero gagenda kugwa. Nga tututte emyaka 2 tebasoma abaana masomero ga gavumenti tututte emyaka 2. Mukaamu 7 ye Minister wa Education era yateekerateekera ennyo education. Amasomero gagudde bagamba twagala obuwumbi ate nno ne bagamba si bwe bwokka bayagalayo n'obuwumbi obulala 231 nabwo bwakuwa Museveni atuukirize obweyamo bwe yeeyama ng'omuntu nga asuubiza abantu. Buno 231 231
tebuli kubuli 39 buli 39 bwakutereeza State House kugiddaabiriza kufuuyira Luyinja. Kati ffe tukolerera Museveni si yakolerera bannayuganda. Ezo sente zina kuteekebwa mu State House, zina kuteekebwa mu masomero. Eyo State House mpuku y'abanyazi esaana okugwebagwira abantu abo bonna baffe baggwewo. Mpuku y'abanyazi. I repeat, tewali meeting gye nali mpulidde mu State House ng'erimu amakulu bateesa kutta. Awo wennyini we waatuula okuteesa okutema ebijambiya. Awo wennyini we baatuula mu State House we baatuula okuba bannayuganda bomu. Awo wennyini we baatuula buli kasasiro gw'olaba atuula awo. Ate tuteekewo obukadde obwo bwonna okubaddaabiririza, tubaddaabiririze essi okubatematema okubakuba bomu bateeseza mu essi ssebo nga essi bafuuwa kake. Bateesa kubatematema. Eyo mpuku y'abanyazi. Abaana baffe tebalina we basoma. Niye mweleka nsooke mbabuuze. Abaana bamwe bagenda kusoma. Mmwe bwe muba mulaba abaana bamwe bagenda kusoma. Era nayagadde nnyo abazadde beeyo bagambye bwe bati. Headmaster yagambye abazadde bagezi bakimanyi nti abaana bagenda kuddayo. Nti batandise tebalina fees. Neba bali abantu. Oba basinga okumpuliriza beeyo gindi. Eyo. Abantu beeyo bampuliriza. Bazze tebalina ssente. Lwaki? Bamanyi tujja kuggalawo. Konza tosyo. Ogwo omudidi gwonna gwakuweebwa Museveni yafuuka project ssebo. Eggwanga teritambula. Eggwanga liri ku bikukuju ye Museveni ali ku kaweweevu. Muwadde Museveni comfort zone. Kabakalakati. Mwe mulimanya kye mulimuwa bannange. Agenda kubafuga namwe we mulituula muligamba nti ya mutabani w'omuchwezo okuva e Rwanda yatufuga. Nkugambye zinaku zonna abadde mu kuloga. Ennaku zino zonna baŋŋambye ekyoto kibadde tekizikiranga yakyetuuliddeko. Hali wali bwateekamu omuzigo omuganda, bwateekamu ensigo za doodo, bwateekamu biki, bwaseesaamu. Ennaku zino zonna abadde mu kuloga. Kati ate ayagala tumuwe ssente. Bannange ssente ya Uganda erabye. Naye nze Museveni togenda kunfugako wamma. Nze mu bofuga siriimu. Gavumenti egaanya amasomero okwongeza ssente z'amasomero. Era abazadde ne musiima nnyo. Gavumenti etuyambye bannaye abasomesa babadde bongera ssente. Abasomesa omanyi babadde bongedde ssente. Mumanyi nti bano abasajja baatudde ne bagamba abantu banyiize nnyo, abaana baabwe bwe batuula ennyo batutegedde. Tubazze mu ssomero tutte system. Newankubadde bagenda vaayo ate badde ewaka. Ayagala kujjawo eri embeera nti batutte emyaka 2. Abazeezaayo COVID n'abamungi ne bakomawo ewaka. Naye ne bwe baba basomye abaana bamwe tebagenda kusoma. Kyova olaba abange mu luwummula babadde basoma. Abamwe bwe bagenze n'abange kabawummuleko. Abamwe bwe banaakomawo ng'abange baddayo basoma. Eyo y'enkola yange. Wulira. Waliwo ekintu kye bayita value for money. Njagala mbabuuze, ministry yagambye bweti abaana basigale nga bawa ssente ziri ze baawanga luli nga tetunnaggalawo masomero. Naye bafune ate jjukira amasomero gayina mu ttaamu eno mu mwaka guno balina okusomesa ebintu bye batasomeseza emyaka 2. Kubanga jjukira omwana wo owa P1 leero ali mu P2 oba P3. Ali mu P3. Kati mu P3 balina omusomesa byatasoma P1 no P2 bamusomese n'ebya P3. Okitegedde? Hello. Ndi live mukwano. Ndi live. Sorry.
after. All right. Test and fly abantu bonna abagenda babagamba muri positive kyokka nga basasudde miliyoni yaabwe mu bantu na muye n'omwami we n'abaana be ne babagamba jjo babadde balina okulinnya ennyonyi ne babagamba muri positive sister wange ne mugamba nedda genda awala agenze dokita n'abakebera emulago n'omulala n'abakebera ne babagamba temuyina dokita yennyini emulago n'abagamba muri negative kyokka nga bano aba test and fly babagambye jjo nti muri positive era abantu tebagendayo musumba ekyo kintu omwami oli yakyogedde omunyankole nga tulowooza alimba bali mu kubba bubbi bantu abantu bakuwulidde live tweyanziza nyawo bamagenda ku live kale nyawo wangi abantu bakuwulidde live obadde live babawoninge bano bantu batubba bubbi kale nyawo anti twogera nga mulowooza mbu nno tulimba mubiwulidde ebyo nabyo kasita gundi message mugiwulidde live mbadde mbagamba abaana bammwe abazadde ne basanyuka ne bagamba bwe bati nti gavumenti etuyambye eganya amasomero okwongeza fees kati leka mbabuuze akawunga bwe kaali kagula luli olwaleero bwe kagula omusomesa we yatambulanga luli ng'agirawo nnusu 1,000 olwaleero agirawo 1,000 ekidomola kya butto gwe bagenda osikisaamu abaana ebintu ku ssomero ebijanjaalo luli ekyagulanga essente ziri kati ze kigula lwaki ebirala birinya petulooli jjajja yamuyitanga petero karooli luli yali agula mmeka leero agula mmeka baganye amasomero okwongeza ekyo mumanyi kyekitegeeza kubawa standard etatuukiridde kubanga omusomesa tajja kusiiba ku ssomero ng'agenda kuddamu kufuna 7,000 ziyafunanga luli ng'abadde avuga boda ajja kujja wano abalireriremu adduka awubeyo luutu 2 akomewo abalireriremu addeyo omwana waasigale ng'era tafunye kyabadde alina kufuna ekyo tebayamba mmwe batta education njagala abantu abo batubuulire abaana baabwe basasula ssente mmeka gwe omuzadde yakyakyankizza oyagala omwana we asasule katono naye afune kinene olimba zoonoosasula omwana kyagenda okukuleetera anti omwagala muli akasanvu mutwale muli akasanvu nalyo weeriri naye ebiseera bwe binaayita bwe biti gwe wennyini ojja kutunulira omwana wo naawe ogambe nti nze namusasulira akasanvu ebintu byakola byakasanvu abaabwe basasula mmeka abaabwe mu masomero ge basomeramu basasula mmeka muyingo ye teyalinyisiza fiizi muyingo teyalinyisiza fiizi tubabuuze bo tebalinyisiza agaabwe batta future y'abaana bammwe omuzadde bw'oba omanyi nti wazaala omwana oyagala omwana waafune future pull up your socks twala omwana wo mu masomero gaabwe anti batwawulamu making sure nti asomera mu gaabwe bw'ona omuleka eno mu Kimwombaasa primary nkusekeredde tebabayamba babattira buttizi future babattira buttizi baana bammwe batta future y'abaana bammwe ebyo byomugamba omusajja omwogezi agambidde ddala waliwo amasomero agavudde ku kiragiro kya minisita waffe omwagalwa Janet Museveni neŋŋamba laba ono bazzukulu ba Museveni basomerawa basasula mmeka musooke mutubuulire basasula mmeka abammwe mulyoke mugaana abantu okuzisasula mukwate abaana bammwe mubatwale mu masomero agaseera gabawe ekijja mu ssente zammwe mulaba education bweyonoonese education eyo mugiraba neweba private
education ebeera service bawa service si commodity mbuno ng'omuntu ebyo mbiraba mu bantu abatunda sola tutunda sola ya mitwalo 9 era bulina kusobola okusasulako 1500 bulina okutuusa lw'ogimalayo ffe tugikuteera ku nnyumba kati bize ne mu education mbusimanyi bakubizizaamu ne bagabanyaamu ne bagattako ne baawula ne bakola batya ne bagamba bwe bati buli lunaku omwana asobola okujja n'10,000 n'asoma mubatwale mwagamba muna inono headmaster ngondezezaamu kuba agambye buli lunaku omwana bw'ajja n'eccupa ya bbiya omwana abeera asoma kaakati eri essomero terigenda gaba service eryo ligaba commodity lirabika eyo si service ebeera bweti edda abantu ababeeranga n'amasomero nebegaba nga ga private yabeeranga ne passion ng'alina ekintu ekyo ku mutima akirina yensonga lwaki omusajja Sebaggala omusajja omuganda yeddira effumbe engeye Sebaggala waki wangeye singeye Sebaggala waki Sebaggala yaweerera mutabani wa Katongole okuva e Butale Rwanda S2 S3 S4 S5 S6 Sebaggala yangamba mwana gwesoma jangu osome ojja kusasulanga registration yekka ng'olutuse mu candidate classes yeddira fumbe wamma webale nono wamma Sebaggala wuno Nabaggala fumbe okitegedde abeera kati amasomero g'ennaku zino tegayinza kutunulira mwana wa gundi nabagamba naye ono omwana mugezi bambi ajja asome nedda buli lunaku jangu n'eccupa ya bbiya osome eryo essomero mukakasa ligenda kusomesa abaana bammwe omusajja yabazeebaze dda n'agamba bwemba n'abaana 1500 abaana 1500 buli mwana n'aleeta 1500 buli lunaku keekamu ekitundu kiwedde kati eryo essomero terigaba service olaba abasawo osanga omuntu asinga okubanja amabanja amangi ku kyalo yabeera omusawo ne bw'aba akubanja nze nabirabiranga kwa Fande Katongole ng'omusawo atubanja naye era olutintima mumudduse wa musawo n'otuke wa musawo nagamba wire era bakomezaawo naye bannaye Katongole nkyamubanja ne ziri bambi wire ng'oyo kya kiki musawo n'aleeta akasamometa akakantu olumu lwe yakakola bw'ati nakaaba neŋŋamba omukazi ono agenda kunkuba empiso n'akagira bw'ati n'akebera n'agira bw'ati n'aŋŋamba kola bw'oti omukono naye nkola bwe nti n'ateekayo nemanya agendako neŋŋamba yaya ne bambuuza kati obadde okaabira ki nze nali manyi omukazi ankubye empiso mu nkwawa nze nali nti nakaakati nze okunkuba empiso mumala kukuŋŋaana nagamba yoyo ngenda okwira nga tebiruma nembuuza bakajja kati ate akola biki oba nkaabidde ki nanzijanjaba n'agamba naye taata mugambe neziri nkyazibanja naye olw'okuba omukazi ali mu saaviisi nanzijanjaba era bwe mpitayo eka nvaakaawo nsimba bodaboda yange awo nenkyama nemubuuza ku musawo gy'oli banaye wire wakula ojjukira bwewakaaba nga nkuteeka musa mu meta ngenda nemubuuzaako musawo oba taata yamusasula nange simanyi oba teyamusasula bebamanyi nga wagiranga atema yaawo obundiizi agamba wire buno obundiizi butwalire musawo awo ng'ajja kutujjanjaba myaka egi ndiizi waffe naye mmwe nno musaaga service naye kati tokyayinza kusanga musawo akikola nedda omusawo yagambye gundi emitiyana akirabira ddala mu sikaani omwana abaana 2 bafu wasigaddewo kamu ke kasamba munda muwumbu kakola bwe kati kabulako katono nako okukutuka omusawo n'agamba 40 akirabira ddala omukazi agenda kufa omuntu alina service yali badde akwata ne kuziize ng'agaba service n'agenda n'agula ebintu mu kiriniki nabbanja gye yabigula n'alongoosa omukazi n'amukwatira mu ddwaliro n'amugamba tojja va wano nga tosasudde tewakyali service e Uganda kati bagaba commodity 2,500 leeta nkuwe kati abaana bammwe bagenda kusoma eyo service
kubanga omusajja yakibaze dda buli lunaku bw'ayingiza akamu ekitundu asobola okwekubako enfuufu ya myaka 2 gy'amaze mu lokodawuni. Wabula abazadde beebazizza ono omusajja simulabangako cupa ya bbiya buli lunaku omwana asome cupa ya bbiya omwana asome mmwe musituke mujjeko Museveni. Simanyi oba mulaba eggwanga lyaffe gye liraga. Musituke mujjeko Museveni, otherwise ngagambe bati osaana okuzibalirira n'oleeta za wiiki. N'oleeta za wiiki. Kale oba n'obalirira n'oleeta za wiiki 2. Eyo si service. Nkugambye Ssebaggala yampeerera bwerera ate nga siri omu. Nze ne sister wange. Nagamba ono omwana tetusobola kumufiirwa eggwanga lijja fiirwa ono omwana. Nze olwo nga njagala kutuula mukaaga ngende mu poliisi ngende mu UPDF. Omusajja nandaba naga oyo mwana asome. Lwaki siva mu politics wamu? Amasomero gagudde. Kasembe y'abaana ba NUP nga ngenda mu kigambo kya Katonda waliwo abaana ba NUP be balaza ab'e Masaka abakaaba era balajana Kyagulanyi simanyi tuyambe NUP temutuyambye walolo simanyi batuwamba kibi nnyo babawamba. Naye bwe baali bakabasuula twabagamba muveeyo mubuulire eggwanga kiki ekyaliwo. Mujjukira abo abantu drone zabasuulanga ne bagamba bannange babasudde wano ne bajja ne babagamba mutubuulire babakola kino muga babadde batuwa amatooke n'ennyama buli lunaku. Babadde batuwa amatooke n'ennyama wamma tubuli yo wange yo mubadde ki bali abasajja babadde batwagala gye tubadde era bannange simanyi lwaki batu ompulidde bubi nga nvaayo kyokka nga bawenyera nga muwenyera nze siwenyera eyo y'entambula yange. Abasajja babadde batusiiga n'ebizigo ne mubisirikira ne mubikkako ate kakati mukaaba mwemba buulire ebbanga lye munaamala nga mubikkirira ebibi bya Museveni. Lwe mwavayo lwe mwali muyina okukyogera ebyo by'okubatiisatiisa mbogeza noyogera ne bannamawulire kati mumaze okuvunda ate mugamba NUP ate mwabaali bali amatooke n'ennyama ate kakati NUP ebakolere ki? NUP ebakolere ki? Bababuuza waliwo n'abewaffe wali ebuwama emaggale nabalaba awo emaggale buwama bababuuza mujjukira omukyala yakabira ku Jazira wowe Museveni omwana wange omwana olwamuzza baabuuza omwana gwe kiki obulade wa mbadde ndi amatooke n'ennyama bali abasajja gye tubadde wabula sitegedde eyo naye tubadde tuli amatooke n'ennyama kakati ate mukabaki senga mwabyogererawo ensi n'ebimanya singa mwabyogererawo ensi n'ebimanya kakati mumaze okuvunda simanya ate batukuba empiso maama amatooke n'ennyama galimu empiso kye mwali muyina okusoosa kye musembezaayo kati mumaze okuvunda NUP ebajjanjabe kyali badde kyawali nga kikyali kipya nga bakyasobola okubatwala ne babajjamu obutwa kati mumaze okuvunda mbu Kyagulanyi abasuddewo. Mumaze okuvunda mwabisirikira kati mugende gye baba w'amatooke n'ennyama babajjanjabe. Ngenze mu kigambo kya Katonda Mukama bawo omukisa si mu bubi NUP nammwe gibaleemu amagezi. NUP ye yateekawo pressure okusuula abantu abo bazza kye mwali muyina okukola bwe babasuula mwali muyina kukeera wa gundi kamoja ne mubuulira ensi mwali muyina kujja mu bannamawulire ne mubuulira ensi batukoze bwe bati ne kati bimaze okuyitako n'obujulizi bwabula dda ebibaluma biri munda tokyayinza biraga kungulu omuntu ayinza n'okulowooza olimba kuba kati tunaba tulyawo ng'omulala gyagamba abo balimba tebabakwatangako nga neyo theory oyo alimba tebamukwatangako saate luli kyali kikyayokya buli muntu akunoonya anti Museveni mwamufuula Katonda. Nze Museveni namala akinkola oluvaayo walayimba bwe ne bwe bandeeta mu kooti ngambirawo omulamuzi
omulamuzi Museveni anvunaana ku kintu kya bomu Museveni yakuba bomu ku parliament nzireyo bankube bankomyewo omulamuzi luyagamba mugamba omulamuzi bankubye naye Museveni yakuba bomu ku parliament Museveni yatematema be Masaka olunaku lwe batematema abantu be Masaka abangi Museveni yali mu Masaka ku ground weewaawo mu mukama waffe Yesu weewaawo mbabuulira mazima Museveni yennyini yali mu Masaka ya supervising operation eyo Museveni mujjukira abantu lwe bagamba nti abasajja babadde bakambwe nga ne bakusanga nga eddirisa liggule waliwo gwe basanga nga eddirisa liggule ne bakyama ne bamubuuza lwaki oguddewo eddirisa n'abagamba ndi wange galawo mangu baali tebaagala bantu kulaba konvoyi ya Museveni ya supervising olunaku lwe batema ebijambi ye Masaka ekyo ne bwantwala mu kooti ndi kimulumiriza kuba naye akimanyi lwaki bagobanga abantu ebweru lwaki bagambanga abantu okuggalawo eyo info nze njirina nti Museveni yaliyo nkugambye ne bwe bandeeta nga bantemyeko ebigere era olutuuka mulumiriza era nze Museveni bwonkwatangako tondeetanga mu kooti ekyo kyokka kyekisobola okuyamba buli bwondeeta mba nja kukulumiriza wakuba abantu bomu ebinyama n'obikuŋŋaanya ne babikuleetera n'obikalirira ku kyoto kyo ebyo ebyokwewuddiisa ng'omuntu ayanjudde ne bamuleeta n'ogamba nze saayanjula walayi ne bwali balooya naŋŋamba gwegaane sijja gwegaana bansiba emyaka gye beetaaga nja kuyimirira ku kigambo kyange bambuuza omusango ogumanyi Museveni yayokya abantu nti Museveni yakikola oba gunsinga gunsinge oba nfiireyo siyinza kukyusa bigambo byange ebyo bya technicalities mbusimanyi mbuno omulamuzi akugambye weegaane ojja noga sibimanyi omulamuzi saabyogera nja kulumiriza Museveni omulamuzi yamanyi ansibe emyaka 7 ngende embeereyo sigenda kulya bigambo byange mbabuulidde nze mu kigambo kya Katonda leero nziza okwogera ku kifaananyi ekinene eky'ebintu bye tukola mumanyi nti ebintu bye tukola bitugoberera mumanyi nti ebintu byokola njagala nnyo okubuuza eno enjiri yaffe ffenna wamu newankubadde ngenda giteeka mu categories ez'enjawulo njagala mbuuza abasajja ba Katonda abatukulembera anti mwembeewulira ne UPDF mwembeewulira naye abasajja ba Katonda mbabuuza nnyina ekintu kye ndowoozaako senga omulembe guno guba gwakuggwaawo n'ebyago byonna nga waliyo okuwandiika Bayibuli endala emirembe ejijja Katonda kubanga emirembe gizze gikyuka ogwa Nuwa gwonna gwaggwaawo n'amazzi ogwa Luuti gwonna ne gusiriira emirembe gizze gikyuka ne waddawo omulembe omulala n'abantu bapya kati tusoma by'Abanuuwa kati senga eby'Abanuuwa n'ebyani bikoma kati ku gwaffe emirala egiddako ne bakuba Bayibuli ng'erimu bujinga ekisooka n'ekyokubiri erimu Joshua Lwere ebbaluwa ya Lwere eri abaana b'NUP ebyo ebitabo ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso kitabo kiramba Abasesalonika yabawandiikira bbaluwa kitabo kiramba naye mwenna omusaaga gwe musajja wa Katonda njagala otubuulire weekube mu ttooki bakuwandiiseeko ekitabo Kazimba Mugalu essula 6 olunyiro lw'12 awo Kazimba Mugalu n'alekawo ekkanisa n'agamba bannaye tusonde kyakyawusi kubanga Manerenda agitwala njagala kubuuza ebikolwa byo binaayogera ki bw'oliba ovuddewo waliwo abasajja abayimirira ku mazima ne bakolera Katonda ne bakola ebyensonga ne Katonda ne bamweddiza ekyo badde okimanyi nti omuntu asobola okweddiza Katonda mwe basajja mmwe ani gwe tuyinza okugamba nti Katonda wa gundi oyinza okusaba n'osaba Katonda wa bugingo gwasabire wa bugingo njagala ombuulire can you quote n'ogamba Mukama nti nze Mukama bino ebya Bayibuli byo saabitegeera nnyo sinabagitegeera sigimanyi naye gwe Katonda wa pastor wange gwe Katonda wa bugingo can you si walampa muntu twekuba mu ttooki can you oyinza oyita Katonda we
oyinza okuyita n'ogamba ne weetegeka bulungi nnyo n'ofukame n'ogamba Mukama Katonda wa Ssennyogoli niba naye omusajja yatumye munne erinnya gwe Katonda wa Ssennyogoli ne Bujingo nkuyita. Katonda wa Ssennyogoli takolagana na Katonda wa Bujingo. Era bwe balabagana omwatta munne ate ono wa Bujingo bwokisa Bujingo ye mumujjukire yakulalanga wali wansi kuna Kivubaawo musajja wa Lukanga si musajja mwangu Bujingo yakolamu kati Katonda we n'akwata kuwa Ssennyogoli wali wansi ku 3 obawulira. Waliwo abasajja abakolera Katonda nga n'olwaliro Katonda baamweddiza baamutwala. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda wa Eriya, Katonda wa Musa. Kati mbuuza senga ogwo omulembe guggwawo eyo Bayibuli Katonda n'agamba eneekomye wano. Kati njagala tusome mu kitabo ekiddako Katonda wa Asimu Wile mutabani wa Katongole. Can you quote? Oyinza okuyita Katonda wa Wile. Wile weba omulaba ali mu Katonda oba Katonda olaba nga waliyo Katonda wa Wile oluteekawo ggwe. Can you quote? Nze bwe mba nsaba mpita Katonda wa taata wange David. Genda osome story ya David. Katonda engeri gye yayagalamu David. Katonda yayagala David Katongole. Banne bonna be yasoma nabo bafu. Ayina ebintu byayiseemu ate ng'anyiizizza Katonda naye buli lwamuyita omanyi nga David bwe yali ddala. Era ewaffe eyo bakikootinga abalokole bagamba naye Dawudi oyina Katonda. Olunaku lumu bamunna amasasi luli lwe nabanyumiza luli olwa timba lwe yali egenda omuko omulya taata gwe bali bagenda osooka okukuba essasi baamulaba omusajja akootinga bw'ati agamba bw'ati namutunuzamu mu amasasi emundu negana okufulumya essasi ate omusajja y'omu ye yakuba oli bwe yagikyusa bw'ati nankuba oli. Kino kye mbabuulira mujja kiwakana muli baddembo kiwakana mutakikkiriza kuba tikikkirizikika. Omusajja yakootinga n'agamba oyo omusajja gwe nabadde nsooka okukuba naye emundu yaganye okufulumya essasi. Naye bwe yalaba omulala nakuba kasita yalitunuza ewooli n'amukuba oluba lwonna n'alusesebbula. Gayita wano ne gamusesebbula wano wonna eno gye lifulumira eno wano wonna teyasigaza nnyama. Era eyofu bagamba Katonda wa David akoze Katonda ebintu naye buli lwamuyita taata nakukwatako bukwasi bw'ati kiwe nti waliwo we nabeera awo e Kampala nga nyimiriddewo okusaalaze nga nze ne mugamba taata ebintu biganye nagamba biganye kasita okomyewo kale. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo n'omwana musabidde nabanyumiza lwe nali nfiiridde ku Northern bypass olwo mukaamu kasambidde lwafa. Before like 3 days before taata yaloota nga baleese omulambo ewaka guvudde Kampala. N'agamba wangi Mukama omulambo oguva e Kampala si gwa mutabani wange oba olowooza? N'agamba nedda mu linnya lya Yesu tegujja wano. 3 days ne bamugamba Wile ali ku cupa kiki bamukubye ebyuma alabika afudde. Taata n'amubuuza Katonda Jose agambye nti omwana ati baleeta wano omulambo ne bamugamba zengulu. Naye nkubuuza can you quote Katonda w'omuntu ku mulembe guno? Oyinza okuba nga osaba nga tomanyi Bayibuli n'ogamba bambi Mukama Katonda wa Kazimba Mugalu, Mukama Katonda wa Serwada, Mukama Katonda wa Odi Kampala, gwe Allah wa mufuti mubajje. Can you quote? Can you? Bayibuli egamba bweti mu kitabo ky'embawadde kino ekya Bassekabaka ekyokubiri. Bassekabaka ekyokubiri essula 2 olunyino lw'14. Wano Bayibuli eyogera ku Eriya. Eriya yali agenda ng'omulembe gw'Eriya guggwako waliwo omulembe gw'Erisa. Erisa ayingiddewo. Eriya ne batambula ng'Eriya ye agenda kugenda. Erisa n'amubuuza n'amugamba nze ngenda kati gwe gw'osigalawo nsabe ekintu kyonna ky'oyagala okifune nga sinabagenda. Elisha n'amugamba bw'ati njagala Katonda andabulingira amaanyi g'obadde oyina. Ekisa kya Katonda ekikubaddeko akitayimuzingemu times 2 nze nkudabulinge. N'amugamba mulenzi ekintu ng'osabye kinene naye anyway Katonda yamanyi Katonda
bw'onondaba nga ngenda kijja kuba kyangu Mukama ajja kukikuwa. Elisha n'afuuka singa ku Elijah. Ne batambula n'amugiraagira n'amudivertinga n'amugamba sigalako wano okiringe ne ba big boys. Elisha yagala n'agamba sijja kukiringa ne ba big boys. N'ayitawo n'ogenda n'agira bw'ati n'amubuzabuza ne batuuka ku mugga Yorodani n'akubako omunagiro gwe ne gweyawulamu ne bagenda. Bwe bagutuuka emitala amagaali ne gajja Bayibuli egamba ne gatwala Eriya teyafa yagenda mulamu. Amagaali gamukima ne gamutwala. Elisha n'aleka n'agamba maama amagaali ga Isirayiri bannange banaye n'ajjamu omunagiro n'agumusuulira awo. Eriya bw'amala okgenda Elisha n'akwata omunagiro gwa Elijah. Owulidde abasajja bakatonda bwe bakolagana. Ssennyogoli akutte bujinga akutte omunagiro gwa ssennyogoli ku mulembe guno buli omu alaba munne ayagala mutta busi. Elisha teyayombesa Elijah. Elijah teyayomba ne Elisha. Kubanga baali baweereza Katonda omu. Ebikola bye Eriya bye yakola byamuleetera okubanga ne Katonda wuwe. Elisha man of God akwotinga Eriya bw'amala okgenda Elisha akwata omunagiro akyuka okukomawo addamu atuuka ku river Jordan nga yeegasezzeewo. Bayibuli egamba nti mu lunyiro lw'14 n'akuba omunagiro guli ng'Elijah bwe yakoze n'agukuba n'abuuza Katonda wa Elijah oli luyiwa. Ogwo gwe gubadde eyo yebadde vidiyo ya leero. Katonda wa Elijah oli luddawa. Ebikolwa bye tukola ebisigala ku nsi waliwo gwe bisobola okuyamba. Oli yalekawo omunagiro gwe. Omunagiro gwa Eriya gwe gwakolera Elijah buli kintu. Naye waffe Elijah wa bugingo ye Serwadda. Pastor Serwadda Mondeeba ye Elijah wa bugingo bw'aba Elisha. Naye genda owulire bw'avuma kitaawe. Kuvuma si kubuulira. Nze bwe mba mbogerako nsumba basumbe. Nze mbasumba busumbi sinaako gwe nali nvumye. Sinaako gwe sirina. Era tolayinza kugamba nti no wire yanvuma. Naye bo bayimira ku kituuti ne beevuma. Eriya n'avuma Elijah. Elijah n'avuma Eriya. N'akolimira Eriya. Oba Eriya n'akolimira Elijah. Kati naawe nkubuuza. Mu bintu by'okola, ebintu by'okoze senga okoma wano. Oba senga enkya okaddiwa. Waliwo omwana wo gwe basobola okugamba Bambi, ono omwana. Bambi jangu tugende. Jjajjawo nali mumanyi. Jjajjawo nali mumanyi. Nkulabye bulabi n'ensijukira ekifaananyi kya jjajjawo yali musajja mulungi. Kisoboka okubanga ebikolwa byo bye wakola bisobola okuyisa Elisha mu river Jordan. Kubanga buli mulembe buli muwano olina either physical Elisha oba spiritual Elisha. Naye katugende kuba physical kubanga oteekwa okubaako gw'osigidde. Eyo waffe ntuuka butuusi bwe bagamba banaye omwana yafaanana Katongole. Bana ekintu ekyo kinnyumira. Naye mumanya afaanane Katongole. Bana omwana yafaanana Katongole ono. Ekyo kimala. Jangu otuule wano. Nkulabye bulabi bwe nti nemmanya. Kati afande ne bw'aba agenze Elisha waali. Naye ebikolwa bye bisobola okunyamba okuyita mu river Jordan. Nsobola okuyitawo olwa Katonda wa Elijah. Okimanyi waliwo omwana asobola okusoma ne bamusomesa naga oyo omwana ajja asomere weerere olwagundi. Njagala nkubuuze gwe ow'emyanzi. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye yagenze ewaffe Isingiro kwabiri eri ng'eyise Isingiro ku district ng'ogenda bwoti. Yasanzeeyo vidiyo zange ng'abantu baziraba Isingiro. Kati bw'otuuka awo kwabiri oba oli waka gwe kasito yambukamu oti ogenda wali Kankingi ng'obuuza. Awo we tusibuka. Omusajja yaŋŋambye nkusanze kabereberye ne kwabiri ng'abantu bakulaba. Okitegedde? Kati mbuuza. Osobola ebikolwa byo okubaako omuntu wo gwe biyisa mu river Jordan ng'eganye okweyawula. Katonda wa Eriya ng'Eriya amaze okugenda Katonda we yasigala akola.
omunagiro gwe gwasigala gukola ngeri yagenze mbakuutira mmwe ebintu bye mukola mmwe abali mu revolution mmwe abalwanirira obutufu n'obuyinza tutereze tusobola kutereza Uganda nga tetuteredde twetereze ng'ebintu bye tukola birabikira ddala bisobola ddala ne bw'oba toliwo bisobola okukolera abalala abasigaddewo okimanyi nawe ow'omulembe guno osobola okwefunza Katonda ensi neesaba nga tukyasaba Katonda w'eriya naffe ku mulembe guno tufuneyo omuntu gwe tulifaalingako tugambe Katonda nti gwe Katonda wa gundi kisoboka okufunayo omuntu naye tugamba bannaye Katonda wa gundi abo abasajja abo balaba abo bapasita Sserwadda nabo okumanya bakiwulira waliwo ne lwe balifaalinga ne bagamba naye bannange ku mulembe gw'abalabye ekkubo naffe twaliwo beewulira ddala nti kati tebaliwo genda omuwulire ng'abuulira agamba mmwe ife batukubako bomu nejja ne bagirasezi zange nezigaana n'okwatika eyali anziriridde bomu n'emuyuza ebyenda nze nensigala nga nyimiriddewo egy'emirembe twabuulira enjiri emirembe egyo n'omubuuza kati mubuulira ki kubanga era mukyali ku bituuti batuuka ne bakirifaalingako nga nabo bakkiriza nti ku mirembe giri baabuulira enjiri yagamba bw'ati nali wali ku City Square nembuulira ekyawandiikibwa nti opimiddwa oweeyingiddwa n'olabanga n'olutatuukirira n'obuyinza bukuggiddwako abasajja ba Amini ne bamunoonya mu kifo ky'okumukwata baakubamu Kayanja ne komando baatuuka ku Kayanja Mbunga ayambadde ne yunifoomu ya ssomero ne baga twagala Kayanja ne babagamba wuuyo nti ono si ye Kayanja ono omwana w'essomero ono ye Kayanja nga Kayanja omwana w'essomero atadde ensi ku bunkenge babyogera ate nno munnange babyogera akugamba ffe mirembe egyo nali wali ku owino nga mbuulira enjiri nembuulira enjiri nga ddala mbuulira njiri n'omubuuza kati obuulira ki ebiseera ebisinga bwe tubeera nga tuyimiridde tubulya si ffe tuba twogera waliwo olumu lwenzirayo ne mpuliriza pulogulaamu zange ne ngamba ekigambo ekyo nakyogedde nga ku vidiyo nkiwulira naye nga sijjukira we nakijje sijjukira we nakyogeredde waliwo olumu lwenzayo ne mpulira obubaka bwange ne nfukamira ne ngamba Mukama nsonyiwa kubanga nsaana kuddamu kwenenya nga mpulira sinze nabyogedde kugambye abo abasajja boogera ddala ne bagamba bannaye emirembe egyo twabuulira enjiri n'obagamba ate nga mpulira era mubuulira enjiri kati mubuulira ki kiri kyagenda nabo batuuka ne bakiwulira oba Omwoyo Mutukuvu n'akimuyisaamu n'akyogera ng'akigamba ye nga gwomanyi okigamba nga nze manyi waliwo ebigambo byenzirayo ne mbiwulira nga nabibagambye naye ng'Omwoyo Mutukuvu yabadde abigamba nze ate nze mba neemanyi era bwe mbula ne ngamba wabula leero wakinkoze naye nsonyiwa ngenda nenenya nogamba Mukama nsonyiwa igwali eyo ebikola byokola ku kitundu Museveni kalina mizimu ebikolwa byammwe binayisa abaana bammwe mu River Jordan kubanga mugenda kusomoka mujja kuyita River Jordan mujja gisigala eri kati ng'abaana balina okudda eno Museveni okakasa mutabani wo kati senga osomoka ne mutabani wo asobola okudda eno mbabuuza asobola okudda eno ebikolwa byo bisobola okumugulirawo River Jordan bagambye bwe bati waliwo ekintu kye NTV waliwo ekintu kye twewuunyiza mu budget ejja Museveni tebamuwadde ssente za kuzungazunga mu mawanga g'ebweru Museveni si musiru mumukwatire eyo kwagamba mwera mwagala azunge niye Museveni mumanyi oyo omwana w'ebutale wali waffe Rwanda Museveni mumumanyi kati ezandibadde ez'okuzunga ebweru akimanyi tajja zunga bweru mujja mubuuza twakuweza okuzunga ebweru nga tewazigira azitadde mu zakuddaabiriza State House taali kumukwatira mu River Jordan nze bane kyemuva mulaba nze njagala Museveni amanye ebiro bannaye omwana oyo yazunga ebweru oyo omwana Museveni yazunga ebweru omwana oyo yanyumirwa effuta n'atujoga ffenna be yajja nabo okuva ebutale buli saawa ali Rasha ali gundi ali Mosiko ali US ali London kakati
takyayinza linnyayo. Museveni si musiru. Era bw'obanga oyagala okumumanya obuuza ffe ab'ebutale ffe tumumanyi. Kaakati yategedde kati eyeebweru. Eyo ku sanction zino. Bayinza omukwata eyo ne bamugwira ne bamukwata bwevu. Kati ezo yaziggyeewo. Obukadde 231 okuddaabiriza State House. Obukadde 2 tebuzimba State House empya. Eyo tugiveemu tuzimbire eddala empya. Kuddaabiriza buwumbi. Museveni eyo contract gimpe. Eyo y'okuddaabiriza nzemba nange nziryeeko. Bwekuba kuddaabiriza Parliament enteekeko egambe mutabani wa Katongole tukuwadde contract. Ddaabiriza State House tukuwe zino sente. Babalimba. Ezibadde ez'okuzunga ebweru ziriwa. Museveni amanye ebiro. Museveni yalabye dda n'agamba akalulu. Kakati ka Parliament. Museveni amanye ebiro. Ffe baavuga ffe tetumanyi biro. Museveni asobola okutuula na testinga n'agamba naye bino ebikolwa byange tebiyita mu River Jordan. Sigenda kusomoka. Sigenda bweru. Museveni akimanyi. Mwenno musaaga. Ne wamma nkubuuza gwali wano. Ebikolwa byo biri bitya. Kukyala ewaka bw'oba oyagala okwetestinga Yesu mu ssula ey'okumi ey'Amatayo yatuuza be yatambulanga nabo n'ababuuza naye bwe muba mulaba ndi ntya nzaani. Kubanga bw'ozuula kye bakuyita omanya ky'okola. Nzaani. Ne bamunnyonnyola naga gye muyitira bampita batyo. Abo bo bandaba bulabi nga mbayitaayitamu. Bo nkitegedde nti abamu bampita Eriya, abalala bagamba ndi Yeremiya, abalala Musa, abalala bagamba ndi nabbi. Yesu n'amanya kati ensi entegedde. Kitegeeza byenkola bwe biba bye Eriya nnyina kye nkoze. Ate mmwe bendi nammwe. Mmwe bensula nammwe, bentambula nammwe, mmwe mumpitaani. Yesu yeekyekinga. Gwe muzadde gwe funako obudde obuze n'abaana bo. Nga muggyako ekyokumpita taata mumpitaani bajja kukubuulira. Ojja kuwulira amannya abaana ge bakuyita. Gwe funayo omu otambuleko naye omuwe ka ice cream. Omubuuze naye wamma omwana ajja kukubuulira amannya ge bakuyita ewaka. Otegeere. Abo abaana batuuma amannya. Kati ago amannya ge gajja okukubuulira awaka weeyisa otya mu baana. Bw'omala obabuuze ate balirwana nti balirwana baagamba gwe bwe bakuwola tozza tosasula. Bagamba mbuno okubirayo era kasaba kulengera nga bagamba akubirayo wuuyo ng'omanya. Waliwo gundi awo omusajja bamuyita eyeekolera. Mumumanyi yeekolera. Erinnya ly'ettuume oba yabuuza y'abantu bampitaani mbwe yeekolera kiwedde siri mubbi. Yeekolera nkutumidde wamma. Yeekolera. Genda obuuze abantu kye bakuyita. Mu bintu by'okola kola ebintu nga oweddiza Katonda abeerewuwo. Ng'omwana wo bw'oliba toliwo omwana alifukamira n'agamba Katonda wa kitange, Katonda wa jjajjange, jangu ontaase. Sulumani yakyogeranga n'agamba naye gwe Katonda wa kitange ate leero nga olinga neekwese. Katonda wa taata nga wakoleranga taata. Ebintu by'okola ku kitundu bikole nga bw'oba toliiwo abaana bo tebajja kusula njala. Ebintu by'okola bikole ng'okimanyi nti senga ofuna ekizibu waliwo awo omuntu gwe nalaba nga abantu bakutte emiggo bagamba temujja kutwala ttaka lya mutuuze waffe. Temujja kulitwala mumala kututta. Omutuuze atalina buzibu mumubbako ettaka tubadde wano ng'alina ettaka lye mwagala dditwala mumala kututta temujja dditwala. Mulijjukira baakuba n'amasasi ne mufaamu awo n'abantu nga baga temujja kutwala ttaka lya mutuuze waffe. Kati ate waliwo lye batalaga eryo ddyo balitwale. Oyo omusajja ddye ettaka balitwale. Balitwale omuntu awone. Balitwale. Nga ne bw'okuba enduulu tewali wasobola kukuyamba. Mwe basumba mmwe
mmwe muddeyo ku mulamwa gwammwe guli gwe mutunyumiza gwe tutwalabako nga mutwala Amini. Amini bye yakola Museveni abikoze na gundi n'asingawo. Lwaki temusituka ku luno? Ku luno mubuulira ki? Ku luno mubuulira ki era musaba ki? Tunoonya omuntu gwe tusobola okukootingako e Uganda. Tugambe naye Mukama Katonda wa gundi jangu otutaase. Era buli omu agamba balabye ekkubo, balabye ekkubo, balabye ekkubo. Mumanyi Katonda wa balabye ekkubo. Twali ne balabye ekkubo n'ayogera ekintu ne kigira. Twali ne balabye ekkubo wano. Kati e Uganda Katonda wa balabye ekkubo newankubadde balabye ekkubo yafa. Ate abatambulanga ne balabye ekkubo be balifaalinga ku balabye ekkubo. Mu abaliwo muyina abalifaalingako. Balabye ekkubo ye yamala ebibye. Balabye ekkubo bwe yagenda wateekwa okubeera waasigadde mu kifo kya balabye ekkubo. Balabye ekkubo aziikibwa atya n'ebintu bye byonna n'amaanyi ge gonna n'omunagiro bamuziika nagwo. Tewali asigaza munagiro gwa balabye ekkubo mu abatambulanga naye. Lwaki omuliro gukoma ku balabye ekkubo nga tegwakoma ku Eriya ne gudda ku Erisa ate nga gudda bulinze? Ebikolwa byo bisobola okukrosingisa omuntu wo River Jordan. Byolese byogera nnyo n'okusinga ng'ovuddewo. Byokoze biba byamakulu nnyo okuyamba abasigala naddala ng'ovuddewo. Elisha, the man of God, abuuza aliwa Katonda wa Eriya. Bayibuli egamba n'agenda n'akubako omuggo omunagiro amazzi ne geeyabuluzaamu. Elisha n'ayitawo. Ebikolwa byo kikulu. Oyinza okukola ne weddiza Katonda. Katonda temumutegerera mu kikungo. Temumutegerera mu kikungo. Tera, waliwo omusajja bamuyita Tera, taata wa Ibulayimu. Si yenna nnyini Katonda. Katonda Ibulayimu teyanoonya Katonda lwa kitaawe. Kuba ne Katonda yamugamba va mu nyumba ya kitaawe, va wano ogende wano. Era bwe tutandika Katonda tetumutandikira ku Tera. Nedda ssebo tumutandikira ku Ibulayimu, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Kati ku mulembe gwaffe tutekukubako n'abasajja. Gwe musajja gwe ne mukazi gwali wano okolerera Katonda okumweddiza. Nga tetukyabonaabona na Ibulayimu na Isaaka ne Yakobo. Tugamba bugambi naye gwe Katonda waani? Abba. Erinnya lyannema okusoma. Katonda wa Abudul, Katonda wa Hasifa, Katonda wa Elizabeth Anderson. Nga bw'omuyita ddala asobola okuyitaba nga ddala oyise Katonda w'omuntu ow'omulembe guno. Bayibuli egamba bw'eti Katonda abeera bumujjo leero ne bulijjo. Kati nyimire mpite Katonda wa Enoka aveeyo. Nga sigamba Enoka olewo Bayibuli, nga ngamba Enoka ono Musa. Kwebiha Catherine. Nga tuyita Katonda w'omuntu n'ayitaba. Mukama abawo omukisa obudde bugenze. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebazizza. Twagala obeere Katonda waffe nga bwe wabeera Katonda w'abali. Mbuuza Allah abeera atya Allah wa nabbi yekka? Abdul wano mulaba nnyinako wano n'Abayisiraamu. Mazima Allah abeere Allah wa Abubeka yekka. Waliwo omusajja we yakolagana ennyo gundi ne nabbi yaani. Waliwo abasajja bakolagana ennyo ne nabbi yali ani awe yasi. Waliwo abasajja baanaaza nabbi ng'afudde. History oyo mwerabidde. Waaye leka nve mu Qur'ani ngende mu Bayibuli gye mmanyi. Allah abeera atya owaabo bokka? Bakari mujjukidde. Bakari. Allah abeera atya owa Bakari yekka? Allah abeere wuwo. Nga Abayisiraamu they can quote Allah wa gundi. Naffe abalokole Abakristaayo tugambe Katonda wa kazimba mugalu. Olwaleero omusajja w'Abasodokisi yafa. Yayogera ekigambo kikyaswensula NRM nakati kigiswensula. Emirembe buli NRM lweswensuka. Bwe kasolaba NRM lweswensuka bweti.
NUP nga yeeyongera waggulu. Nabbi Yona Lwanga ye yakiragula. Yagamba abo baliswa ensuka ne baggwaawo Uganda ne mulyoka mweyagala. Musajja yafa. Ekigambo kye kisobola okwabuluzaamu Yorodani ne tuyitawo. Mwenno musaaga mulowooza mbuno omulamu yekka yabeera ow'omugaso. Ebintu by'okoze bikola nnyo ng'ovuddewo. Nkubuulira balirangira omwana wo wabula omwana yatwala obwenzi bwa kitaawe. Teyamufaananira bwereere. Teyamufaananira bwereere. Eben kitaawe tewamufaananira bwereere. Omwana gw'osomesa Bayibuli. Kati mbadde mmanyi ngenda kwogera kiri nedda. Wateekwa okubaawo ekintu ekirala. Oyo omwana omuwala mumulaba ne nnyina bw'atyo. Nnyina kati awe yali amanyi nnyoko ng'asooka ateekako ebigambo. Kakati olaba oyo nnyina. Kitaawe yamukwatira wali mu bbaala wali waggulu. Yamukulula bukuluzi omujjawo n'amuyisa wano. Kati awo waliwo ebijanjaalo n'amuyisa mu bijanjaalo awo paka waka. Yamukuba emigo kiki? Yamukwata n'omusajja. Olwo n'omwana kimugoberedde. Olaba ebikolwa gwe boogerako mukazi wattu yafadde emyaka 7. Ekigambo ekikolwa kye kikomyewo kiri ku mwana. Oyo omwana agenda kusomoka Jordan. Mukama tuwe ekisa. Ate obeere Katonda waffe. Mukama njagala nkweddize ng'abantu basobola okukootinga Katonda wa ASP. Ekyo Mukama oba Uganda waliwo nga kyalema okubaawo Uganda nga kyakoma kweriya nedda. Kati Mukama nze lwe nakitegedde kansituke. Wateekwa okubaawo okukwotinga omulembe guno. Tuyite Katonda wajjuli. Mu linnya lya Yesu. Mukama nsabidde abalwadde, nsabidde abanyigirizibwa, nsabidde ab'amabanja. Waliwo abazza abaana ku ssomero, waliwo abatayina, waliwo bali ssente zaabwe zajjira mu nnyumba, waliwo nno neyaŋŋambye mbanoonyeeko abo. Nga ssente zo zajjiridde mu nnyumba, onoonya maama Fiina, waliwo wano omuntu akunoonya. Yaŋŋambye bwe mba nsobola okumufunira abantu abo simanyi oba nnaabafuna. Mukama abantu bayambe, abantu abali mu bwetaavu bwe butyo. Waliwo abalwadde, buli omu ng'okulemerwa kwe bwe kuli. Mu linnya lya Yesu Mwana Katonda ayinza bino tusabye. Amiina. Gwali ogamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo. Nenzikiza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose. Mpa Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamye. Ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama bawa omukisa era olokose. Mukama akuwadde ekisa. Kati tandika okumunoonya ggwe wekka. Omweddize. Noonya Mukama ng'omujja ku bantu abalala bonna. Nga wakikola nga oyagala omukazi omuggyeko oli omuntu ate era n'omunnange n'omumuggyako. Omukazi n'omukolera ebirungi, omuwala n'omukolera ebirungi, n'omukyusa tayimingi. N'akyawa munne gwe yali naye ebbanga lyonna. N'omumutwalako. Lwaki totutwalako Katonda n'abeera wuwo? Ne Katonda bamukola bwe batyo. Nga watwala omusajja wa munno. Nga buli lw'omuyitako otambula bw'oti. Otambula bw'oti. Sebeera n'omutwala. Abo abakyala mwe mubamanyi nakugamba omukyala alina entambula 7. Naye bw'atuuka ku ntambula ey'okuna. Ababeerawo awo bonna tebaddayo kutegeera. Kati agenda otuuka mu ntambula ey'omukaaga. Awo aba akiringa ne ba big boys. Mukama abawe omukisa. Nsigadde nze Espiasi Muwire all away from United States of Buama. I love you all. Mwagale nnyo Mukama ne Mukama abaagala. Bw'oba olina ky'osobola okutuyamba ku mwana waffe obujjanjabi bukyagenderera mu maaso ate n'embeera endala eza bulijjo. Katonda omulungi ow'ekisa njagalire tulinayo demonstration mu US mu Washington DC. Please mutukiikirire mwenna abaliyo omukolo muguweesa ekitiibwa. Muteekeyo obutali bumativu bwaffe. Mukama ajja batuweera omukisa nga mutukiikiridde. I love you all. I sign out.